Christian Union Focus. Your message has reached. Thank you so much for the condolence message. Ssenyimba Catholic Church, Community Legend, 100,000. Thank you, Message Juice. St. Paul Church of Uganda, Mitoro Mukaga Obaka Hutusi. St. Philip's and Andrews Cathedral, Mitoro Abiri, Tuyanzisa. Honorable Betty Nambose, Mitoro Abiri, Tuyanzisa. Thank you so much. National Council for Higher Education. Zalibwa omukazi abeera mulamu akaseera katono era ajjula kutegana aloka era asalibwa ng'omuddo abulanga ekisiikirize so tabeera mu kifo kimu wakati mu bulamu tuli mu kufa tunaddukira eri ani okutubeera wabula eri ggwe ayi Mukama alina obusungu obw'ensonga olw'ebibi byaffe naye ayi Mukama Katonda omutukuvu ennyo era asinga bonna obuyinza ayi omulokozi omutukuvu era asinga bonna ekisa Mukama omutukuvu ennyo ayi Katonda asinga bonna obuyinza ayi omulokozi omutukuvu alina okusaasira bw'omulamuzi omulungi w'emirembe n'emirembe entuuko zaffe bwe zirituuka ez'okufa tetuleka kuva mu mukono gwo olw'obulumi bwonna obw'okufa. Tukutendereza Yesu, Mwana kwagenze omusayisa gunasisa nebaza omulokozi baza eyanunula nange eyamponya wakisa jinji sakuma asanisansanyo bulijo Yesu yebaziwe Yesu tukutendereza Yesu mulokozi wange nze uwoweka omusasa
Yesu, 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 kubanga Katonda ayinza byonna ayagadde olw'ekisa kye ekingi okutwala ewowe olwamula mukadde waffe Right Reverend Professor Michael Solomon Ndawula Ssenyimba kyetubateeka omubiri gwe ettaka mu ttaka evvumu n'enfuufu mu nfuufu nga tusuubira tubuusabuusa nga tutegere ddala nga tuyaba okuzikirira obulamu obutakoma kwa Mukama waffe Yesu Kristo alwanyisa ebibi byaffe ebitali bya kitiibwa kiryoke kifaanana omubiri gwe ogw'ekitiibwa ng'amaanyi ge amangi agakola bwe gali agabimuyinzisa okwenjemulira ebintu byonna. Nawulira eddoboozi eriva mu ggulu nga ligamba nti wandiika nti
baweredde omusaafu abafiira Mukama waffe okutunula leero weewaawo bayogerwa omwoyo balyoke bawummule mu kutegana kwabwe. Ayi Mukama otuddemu, Kristo otuddemu, ayi Mukama otuddemu, Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Otuweerere emmere yaffe eya leero, otusonyiwe okwonoona kwaffe nga bwe tubasonyiwa abatwonoona, totutwala mu kukemebwa naye otulokole mu bibi. Amiina. ayi Katonda ayinza byonna, emyoyo gy'abafiira wano Mukama waffe gy'oli babalamu, n'emyoyo gy'abo abakkiriza ekimala okuva mu bwongo omubiri guno gibeera naawe n'ogisanyuka. Tukebaza nnyo ayi Mukama kubanga oyagadde okulokola omuntu ono mukadde waffe owooluganda Michael Solomon Ndawula Ssenyimba, okumulokola mu nnaku ezo mu nsi n'ebibi. Tukwegayirira oyanguye olw'ekisa kye ekirungi okutuukiriza amangu omuwendo gw'abalonde bo n'okwanguyaku bwakabaka bwo. Ffe awamu n'abonna abafa nga bakkiriza n'amazima erinnya ly'ettukuvu, tulyoke tufune essuubi lyaffe lituukirira eritabulako ery'omu mubiri n'ery'omu mwoyo. Ekitiibwa kye kitakoma kitaggwaawo ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Era ayi Katonda okusaasira, Kitaawe wa Mukama waffe Yesu Kristo ye kwe kuzuukira n'obulamu. Buli akkiriza oyo aliba mulamu newankubadde ng'afudde, na buli mulamu amukkiriza talifa emirembe n'emirembe. Era yatuyigiriza mutume omutukuvu Pawulo obutanakuwalira abo abibakira mu ye ng'abatalina ssuubi. Tukwegayirira n'obuwombeefu ayi Kitaffe okutuzuukiza ffe mu kufa kw'ebyo eby'obulamu obw'obutuukirivu. Bwe tuliva mu bulamu buno tuwummulire bwe tutyo mu ye nga bwe tusuubira owooluganda Bishop Solomon Ndawula Ssenyimba bw'awummudde. Era mu kuzuukira kw'abantu bonna ku lunaku olw'enkomerero babekenga basiimibwa mu maaso go. Tuweebwe omukisa ogwo omwana w'omwagalwa gwe asuubiza bonna ku lunaku luli abamwagala era abamutya, ng'agamba nti mujje abaana kitange be yawa omukisa, musikire obwakabaka obwateekerwateekerwa ensi zonna nga tezinnabaawo. Tuwe ebyo tukwegayiridde ayi Kitaffe okusaasira kwonna wa Yesu Kristo omuwolereza waffe era omulokozi waffe. Amiina. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okussa ekimu okw'Omwoyo Omutukuvu kibeere naffe ffenna n'abooluganda bonna emirembe ekitaggwaawo. Era ye Mukama waffe Yesu Kristo wakaaba ku ntaana ya Laazaalo, bw'otyo wakubagiza bonna abaali bafiiriddwa. Tukusaba otunuulire n'ekisa abooluganda olulyo olulangira, abambejja, abaana, maama waffe Esther, abakristaayo n'ekkanisa yonna, eggwanga Buganda, ensi Uganda, kubagiza ne Ssaabasajja Kabaka mu kiseera kino eky'okufiibwako ekirabo kyaffe kino ekiwooma. Tukusaba Mukama tugumye, tukukoola Mukama tukubagize, okusingira ddala otubeere okutegeera ti Katonda gwe watuwa omuweereza ono ate gwe omututte. Ebyo byonna tubisabye ku bw'omulokozi waffe era omulokozi waffe. Amiina. Mukama tukwebaza nnyo olw'essuubi eryo timwanyi okulwana okulungi. Olugendo lutuusizza okukkiriza bukuumire
kati esigaddeyo okumpa nkulembera. Kati Mukama ebigambo ebyo bigendera okutuula. Era n'emirembe gya Katonda ekisinga okutegeera kwonna gikuba emitima gyammwe n'amagezi gammwe mu kweyongera bulijjo okumanya Katonda Kitaffe era n'Omwana we Yesu Kristo. N'omukisa ogutaliko buyinike Katonda mwekisa Kitaffe Ayinzabyonna ow'omu ggulu, Omwana Omwoyo Omutukuvu. Wetukulize ddala ekifo kino munaffe wagalamidde bukyeroote ddala ekifo kino omubiri gwe gusinzira okuva. Ekisa kya Katonda kibeere ku famire esigadde bweyina kuba Oluganda bonna omusaala Katonda gwabeerako mwamutambula nga mugenda buli muntu ng'agenda. Omusaala Katonda gusigale ku famire n'okulabira ennyumba yonna eya Miriyamu, n'okulabira ennyumba yonna eya Dokasi, n'okulabira ennyumba yonna eya Catherine ne bakayima bonna Ssenyimba bakooza tubasabidde bonna tusaba ekisa kya Katonda kibeerewo. Omukisa gwa Katonda gwema kubavaako emirembe n'emirembe. Amiina. Yazuukira mu bafu n'abawangudde abalabe be, yava mu magombe g'omuwanguzi n'abeerawo omulamu emirembe gyonna. Do you have a business trip, a study tour, a vacation, or intentions of enjoying the unique tourism sites? We introduce to you Buvuma Palm Resort in Buvuma Islands, a unique place to be for all your accommodation needs with spacious cottages, well suited in a good environment, overlooking a serene ecosystem with a rare view of Lake Victoria right from your bedroom. While at Buvuma Palm Resort, you will be treated to free sights and sounds from different bird species, monkeys, and a magnificent view of attractive rocks, palm oil plantations, boat cruises, forest walk, bicycle riding, among others. Buvuma Palm Resort has first-class conference facilities with a unique taste of foods prepared by experienced chefs. It is located in Buvuma district on the main island near the district headquarters. It also boasts of a helicopter landing pad and a playground. On your way to Buvuma Palm Resort, it's just 88 kilometers from Kampala city center to Chiindi landing site, and it's 30 minutes travel in a boat to Buvuma. You are welcome as you take the best experience of traveling on the waters of Lake Victoria with the available sailing means with either passenger boats or the magnificent modern ferry, the MV Palm. Buvuma Palm Resort has so far been a dear destination for dignitaries, including prime ministers, ministers, parliamentary committees, but above all, the Katikiro of Buganda, Charles Peter Mayiga. Abantu ba Buganda na ba Uganda bajjeko Buvuma bawummuleko. Waliyo hoteri ng'eno Palm Resort. Bintu bya mulembe. Oli muzadde ng'okyalemereddwa ku ssomero ki mw'oyinza otwala omwana wo omwaka guno? Nsonga ki ekyakulemesezza? School fees bakusabye nnyingi? Olugendo lunene ng'ebyentambula bikyakalubye? Nandi ky'onoonya essomero erinaalabirira obulungi omwana wo? Okuviira ddala ku by'okusoma mu kibiina, okuzannya n'okutumbula ebitone, ekyokuddamu si kirala. Ly'essomero lya Prudence Junior School, Empoma Mukono, lisangibwa ku luguudo oluva e Mukono okudda e Kayunga, nga wakayitako mu katawuni k'e Kisowera opposite n'Empoma Girls School. Prudence
Junior School liri mu kifo kigazi bulungi era ekisirifu ate nga lirina abasomesa abakugu ddala, ebyokwerinda ku ssomero biri gguluggulu, ebyentambula babikolako anti emmotoka ezitambuza abaana weeziri. Essomero lya ddene boarding nga mu kaseera kano okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso awo ku ssomero. Liwandiisa abayizi okuva ku daycare, nursery paka ku P7. Ebisale birungi ddala ng'abaana abava ewaka basasula emitwalo 3 gokka ng'ate bo ab'ekisulo basasula emitwalo 6 gyokka. Abaana balya bulungi ne bakeera ku ssomero nga basanyufu. Bw'ayagala okuwandiisa omwana n'okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 noti 1 29 92 38 oba noti 773 noti 62 21. Prudence Junior School tuwa omwana wo tumusomese togenda kwejjusa. Our dear parents, thank you for paying us school fees, and we still need your support because education is the key. May God bless you